ennaku z'omwezi 3 zino yensalesale yetaweddeeko yensalesale olwaleero lwe lunaku olusembayo munda mu ggwanga erya South Africa eyo ebintu bino olusinziza embikunyumiza bannansi togaa nti gavumenti newankubadde gavumenti ye South Africa naye efaanana ng'eyeesuliddeyo gwa naggamba nekirowoozesa abali mu kugobaganyizibwa gyoba oli awo nayo yandiba nga yeekobaanye ne bana abasajja abatiisatiisa abafaanana ku feesi nga mazima ddala bajja kukuba omuntu akabalangulo. Kakati olwaleero lwe lunaku olusembyeyo lwe baawa nga baagala abantu bannansi mu ggwanga erya South Africa baagala oba baayagala abantu bonna abawangaalira mu ggwanga erya South Africa kyokka nga tebalina biwandiiko baabawa okutuuka olwaleero naku zeetoolodde babe nga babinnyise mu nsuwa babitaddemu engatto baamuse eggwanga lino erya South Africa. Ekigendererwa mu kino mu ggwanga erya South Africa bannansi balowooza nti abagwira be babamazeeko emirimu. Buli bizinesi eriyo oteekeddwa kubanga mpandiike mu mateeka ate nga naawe nannyiniyo olina ebikunyonnyolako nga bwe wajja mu ggwanga erya South Africa. Kakati kuli kubadde kulabula olwaleero baga nti bwe luggwako bepaba ekiddako bagambye nti leave or return in a coffin. Mwana wa ssebo vaawo odduka ekibabu oba si kyekyo banaakuddiza mu bbaasa. Kakati bye bigambo biri eyo byakupakuka bantu basuze ku bunkenke abo bakwatibwako naye era akalina abiri olonda ejjinja nga kalaba. Olwaleero we lutuukidde nga bw'otuuka ku paaka za bbaasi ezigenda mu mawanga agaliraanye awo omuli ga Zimbabwe, omuli amawanga nga ga Malawi n'amawanga amalala agali awo, baasi abantu baazikutte balinnye baviire ekibabu badde okwaboobwe waakiri ekyosi kimale okuyita kubanga oluusi bwebinda si bwetonya. Kati bano bayinza okudda wano ne beekanyamula ne beekajanga naye nga te bwe binaayitako akaseera omanye ekiseera kirokola ebintu bingi. Kakati baasi bazikutte bamale badde okwaboobwe era okuyita ku ziboodi ez'amawanga ago mwana atu okanira kubanga wakwefuutiika era buli balwanira bifo abaagala okuyitawo si kulwa nga bagwa mu mbi ez'aba South Africa. Mbise bwe kati nakyo kigambo kyaganda waziddwa wano bw'oyogera kuga nti ojja kugwa mu mbi za gundi ng'olwomanya kati mukitegedde ekyo. Naye abantu abaweerera ddala 1,300 be bayise ba foreign nationals, muno mulimu ab'e Malawi, mulimu ab'e Zimbabwe, mulimu ab'e Ghana, mulimu ab'e Nigeria n'amawanga amalala. Bano be bamaze okufuluma we twogerera. Kyokka nga ne bakagubiiru abaga nti ekijja kijje kama mbaya ni mbaya okudda e Zimbabwe waakiri kanfiire wano kasita konna kufa mpawo magombe gazza ng'embuzi eruma weesula nabo gye bali nga bano baga nti wano we siva sigenda kuvaawo. Badde ngoberera emikutu egy'enjawulo omanyi bannayuganda gwe mulunyampuliriza ne bwe luba lulimi Luchina era osangayo bannayuganda nga waliwo posti eyagitadde era waliwo ogenda okulaba nga bannayuganda abamu badde baga nti waakiri okufa okusinga okuwonoona naye situdda Uganda. Kakati n'abalala ab'ennimi zesitegedde nga nabo balabika ebigambo boogera byebimu naye nategeddeko nti mu Uganda waliwo enteekateeka
nga bayita mu minisita w'ensonga z'amawanga amalala mwami Kasolo yategeeza nti bataddewo enteekateeka era nga bayagadde bannayuganda beewandiise basobole okudda okwaboobwe. Abeewandiisizza bayinza okubaayo kyokka nga n'abateewandiisizza nabo nga balinze kiri kyenkugaye nti kama mbaya ni mbaya bangi. Naye nate era amawulire gawulikise nti waliwo ne munnayuganda eyaluguzeemu obulamu. Abasajja bano abakuba bajja bakambwe nnyo ate okumanya bali basosoze byangeri boogera na luzulu. Kale Katonda bwakuyamba n'obaamu n'akalimi nga kazuluzulu n'oyogera n'obaddamu oba oli awo bayinza okukukwatirwa ekisa. Naye oluzulu lukuleme toyina bipapula kyokka balengera osunda omutwe ng'atwalira nnyina olugambo kubanga olina bizinensi ogikolera eyo aga nti nedda ssebo ddeewammwe busubi. Kale nno bannange abatyanga nze mwekukume abasobola mugende wali gavumenti mubeere kubanga era mbadde ndaba wano abatidde bagenze ku embase ez'enjawulo mu ggwanga lino ne mu bibuga eby'enjawulo eby'eggwanga lino erya South Africa. Era ne mu mizikiti ne mu makanisa ne mu makereziya nayo bagenzeeyo okudduka ekibabu n'okusobola waakiri okwekukuma kuba munaye engabi eyewalawala yeekaluba ennyama. Kakati gweoyinza okuddaawo omuzira taba mulamu sooka neweekweka n'olya ku embeera n'esooka eyita. Naye nga bamanyi eby'omunda bagamba ti South Africa eno kwekwasa bwekwasa. Emirimu si bano abaddugavu be bagitutte. Ekisooka bo bennyini banafuluboje omulekeraawo obuliri ne bumulema n'okwala. Kaakati okuleka bye basobola byebyo ebyoga nti wano waffe ne beesooka. Naye nno munnange era waliwo abaga nti n'abaddugavu nabo bayitiriza badde ewaabwe. Kati nabo batuuke ewaabwe bagobe abali ewaabwe nabo badde ewaabwe. N'abagobeddwa nabo batuuke ewaabwe era bagobe abali ewaabwe. Buli muntu atereere mu nsi ye mirembe entende nga tewali amukuba ku mikono. Era kyasalidde mu ntamu olunaku olwajjo eggwanga lyadde lya Canada ne liwutula eggwanga erya South Africa mu mupiira ogwa World Cup ogugenda mu maaso. Abantu bangi nnyo baakubye ejjejjerebu nagati ye kimusaanidde anti bagaa nti emirimu tugitutte badde waabwe bakuume emirimu gyabwe bino ebyemipiira babireke tebabisobola. Kale owulidde obukyayi obwenkanidde awo buli munda mu ggwanga erya South Africa. Tusabira banywanyi baffe abaliyo naye abeevaamu beeveemu badde beeveemu badde ate oba oli awo lwe banaawona ekibambulira. Kano munnange enzo z'ensonga ziri eyo mu South Africa tukedde nazo. Waakiri otegedde nti olunaku mulindwa lwe luno. Kyokka ekisinga okuluma amawanga mangi ku nsonga eno eya South Africa, amawanga naddala wano mu Africa naffe nno ssebo toyinza tujja ku lukalala lw'abantu abayamba eggwanga erya South Africa nga tubawa ku mmere tutereka abaana baabwe wano abaali badduka abazungu nga bafuuse koyi mu kutirimbula okusiba n'okubonyaabonya omwana w'omuddugavu. Ssebo ne wano baddukirawo. Amawanga amalala mangi Ethiopia, amawanga Ghana, Nigeria gonna gagenze waakiri emimwa bagitadde mu nnyiino nga nti bano be twayamba batuuka nga beerabira. Katonda wange laba kye tuliko. Kano munnange ebigambo byebyo biri mu ggwanga erya South Africa. Kyokka era ebya South Africa nga tubitadde ku bbali kakati leka tudde ku lutalo olwaffe luno olw'Iran
neggwanga erya America nga kussa neggwanga erya Isiraeli. Olwaleero bugenzi okukya amawulire gendabako wano galaze nti eggwanga lya America gwe Mulungi ampuliriza lizeemu okusitula ebyokulwanyisa nga bino bya mutawaana munene nga bazze bagenda babiteeka mu bitundu ebyenjawulo mu kyondo kya Buwarabu awo ne mu bases oba wali enkambi z'eggwanga erya America era bagenze babifuutiikawo. Kakati mu kubireeta teboogedde kigendererwa. Wabula ng'omuntu omukulu aludde ku kyalo kino ng'agoberera ensonga zino oteekeddwa okumanya obukodyo obulombolombo n'ennono eziri mu mbeera efaanana bw'eti. Kakati abatunuulizi era boogedde ne baga nti ekyamazima ne bwe binaabanga kyoba ki era bunkenke kubanga kirabika America teyamatidde n'ebyo ebigenda mu maaso era ng'enoonya kwesonsa kubanga olunaanoba terubula abejjereza. Kakati bano Abamerika banoonya we beesonseza baddemu bakube eggwanga erya Iran kubanga oba oli awo olubereberye tebaamatira era ng'ebivudde mu lutalo olwo ennaku ziyise kakano zaweze 12 bibadde birabisa bano aba America nga banoonya okusinziira kubaga nti byandibanga birimu okulwana okwaddala. Kakati banoonya we baakira mu lutalo luno lwe beetandikira nga wabuze newankubadde nga baateesezza gwe Mulungi ampuliriza era emikono ne giyitingana ku ndagaano naye bano bafaananya okubanga ebyabadde mu ndagaano byabadde byamakwekansamu era nga si beeteefuteefu kubituukiriza n'akamu n'akatono. Kaakati America kyevudde esitula ebyokulwanyisa ebyo eby'omutawaana ogwenkanidde awo omuli ennyonyi, amaato n'ebiringa nga bwe bityo, ennyonyi enneetisiza emigugu, ennyonyi ezeetika amafuta, ezo zonna bazikutteko zi F-32, F-22 ne F-16 bwezo zonna zirabiddwako okulira n'eggwanga erya Iran. Kino nno kigenza okujja gwe Mulungi ampuliriza ng'akagugumuko kaagudde dda nakunyumiziza eryato lya Singapore eryazze erisaliikiriza ku Strait of Hormuz ne limala lituuka we baaligambidde nti owange simamapa imirira ne ligaana ate nga teryasabye lukusa okuva mu ggwanga erya Iran. Jjukira akagolomola ako kaliko nnyiniko nga n'omu ku bannannyiniko era yabadde asalawo ku nsonga nnyingi ye Iran. Kakati mu kumusongako n'okwogera ebyo ebituuse nti kiki kino kye tuliko, leka tulabe tuteekeyo ebyokulwanyisa bino tubaloge amampa ati agegoloza omukadde ng'anaawanvuwa. Kakati nti ekyo nakyo kiyinza okuba nga wabula waliwo abamanyi ensonga era abalala bo bagambye nti okuteekayo ebyokulwanyisa bino bulijjo akakodyo ako bakamanyidde ku Donald Trump si mulala yenna ajja n'ateeka ensonga enkulu awo ebyokulwanyisa n'abitimba. Olwo kino ne kireetera bano balwanagana nabo okuteteerwa oluvannyuma lw'okutya nakati kaakati leka tuteese kubanga ffenna nammwe nga bwe mulaba tuli basajja bakulu ekinaatuza mu kulwana kikikyo. Naye ku mulundi guno ab'e Iran balabika okuba nga si bye bigambo bye boogera kati era nga baga nti Donald Trump alya eri yeeyogeza bweyogeza ng'olwanobako nti baze bw'anaaleeta omwenge anantwala gy'oli olubereberye yaleeta mata. Kakati eyo yembeera
ey'ebyokulwanyisa baagala okukaka bano babeeko bye bayingiramu. Naye nga waakiri obunkenge buli dakiika eyitawo bweyongera, newankubadde nga Iran gwe batunuulizaamu bino, ate ye buli dakiika eyitawo ayongera kuwera nkolokooto n'okubaga nti abange temukola bino abaswaza, bino byonna muzze mubikola olubereberye, naye era ne tubalaga nti ffe tuli gumite. Kakati embeera eyo mugikole nga mugenderera, muyinza okuzannya firimu ate ne mugifiiramu. Era oluvannyuma lwa bino byonna okweyoleka, bannamawulire ne babiraba, abagoberera ensonga ez'enjawulo ne babiraba. Kakati era musajja mukulu Donald Trump asinzidde wano n'avaayo n'alangirira, n'ategeeza nti abange mukiraba mulaba ensonga zino nti ye Iran ensabye nzite ku bigere. Ayogera musajja mukulu, myaka gitambulidde ddala gya kikulu, Donald Trump Salongo. Akati mwenna mutunule, tugenda kuteesa ku mulundi guno gye tugenda okuteeseza wakulu, tugenda kubeera mu ggwanga erya Qatar mu kibuga Doha. Musajja omukulu byayogera bituufu oba? N'addamu n'ateeka ku mitimbagano, n'ayogerako eri bannamawulire abamusisinkanye nti abange Doha tugenda kuteesa, Iran yensabye, era obusungu bwe mbadde nnina okukozesa olwaleero ku lwokubiri sigenda kubukozesa. Kasita bo bennyini be beesabidde ekisinga obulungi. Gwate omwana wakusaba omugati n'omuwa ejjinja, tekisoboka. Leka tulinde tuteese. Ebyo agenza okumala okubyogera Donald Trump ono, ab'e Iran babadde nga abamulindiridde ayogere bamwanukule. Kakati abadde minisita mumyuka wa minisita ow'ensonga z'amawanga amalala ono bamuyita Karim Garibabadi nagani naye oba lwaki Trump asaaga nnyo? Okimanyi n'ebyo byayogera asaaga nti ffe twakutte essimu ne tumukubira, wakiri tetudda ku mabeere g'abannyaffe, kikafuuwe kibi kigwana wala. Tetuyina nsonga egenda tuteesesaako ne Donald Trump. Waye ekisooka, omusajja oyo mumulaba bukulu naye munnanfuusi nnyo nnyini kitalo. N'olw'ensonga eyo nga tetuyinza kuteteerwa mbu tugenze Doha ekya Qatar tumale tuteese, kubanga byonna ebiteesebwa twabiteesateesa dda. Kakati batugamba ki kye tutalabangako? Situgenda kubiteesaayo. Hapana. Kakati obuzibu awo we bujjidde, kubanga ye musajja mukulu Donald Trump abadde amaze n'okuwa olukalala lwaba bagenda okubeerawo. Onajjukira enteeseganya ezibaddewo emabegaawo zibadde zikulemberwamu Deputy President J.D. Vance, yabadde azikulembera. Era Donald Trump ennaku ezo yamuwaanye nti omusajja oyo amanyi okutembeeta ensonga. Yanyumiza ziri ez'e Iran ne Mungu n'afata abaali n'amuwaana. Naye ku zino nga bwe zibadde zikyali, singa binaaba bituufu, musajja mukulu Steve Witkoff ono mukono nkwatangabo ya Donald Trump anti oyo ajja kubaayo. Era wetwogerera bano babitadde mu ddengatto, boolekedde Qatar kibuga Doha eyo gye baba babitebeza. Kakati njagala kutegeeza nti omulala asongeddwamu ye Jared Kushner. Era abantu bano ndowooza sibapya mu matuugo. Sibapya, kubanga Witkoff Steve ne Jared Kushner era be babadde nga bajja babeera mu nteeseganya ez'enjawulo nga ne bwe ziba ziyiise era baziba wakati. Kakati neera ebigambo byebyo
mwali oba bana ababiri mwebali bagenda nti mu ggwanga erya Qatar kibagenza okuteeseza era mbu baasitudde dda okugenda okulaba nga bwe binaaba. Naye nno mbu ng'ekibatwala okuteesaako ku mulundi guno nsonga ya muzinzi bw'ogeraageranya n'ensonga ezo zibadde ziteesebwako, kubanga wandyebuuziza nti ddala kiki kakano ekigenda okuteesebwa ekkata mu Doha kye kibuga ekikulu, nga ne mu Switzerland wabaddeyo okuteesa kiki kyo. Kakati bano mbu bagenze okusinziira ku Donald Trump bagenze kuteesa ku nsonga y'akagolomolo nate. Ensonga z'akagolomolo ziganye okuva mu nsonga zino. Kakati bateesa n'abakulu okuva mu ggwanga erya Omani, kubanga Omani ensonga eriwo olwaleero ye y'ababiri evunda. Eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Omani bwe bafuga akagolomolo kano. Ennaku ezo nakubuuliddeko abakungu b'eggwanga lya Amerika abagenze mu Omani ng'ekibatutteyo era kuteesa okulaba ensonga nga bwe zinaabeera. Kakati bifuuse bya bukake naye babiwakanyizza ti tetubirinaamu yadde omukono n'akamu n'akatono. Musajja mukulu yandibanga alogootana obanga alogojja. Kale nno munnange ebigambo byebyo biri munda mu ggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika beekubyemu nnoko. Ndondi yavuzaawo wiikendi yonna bagimazeeko kyani kya Iran kyani kya Amerika. Kakati byebyo